Sigwe wekka ine ndowooza bweti. Nange bwento bwendowooza. Nomula kugamba bwoba watulentinga tuli ku 95% abatakiina mu bwongo abatakiina mu ndowooza tibyabakama asobola okkeera enkya n'alangirira bye tulonze. Toli wekka. Ekyo nno munnange kitegeeza ki? Kitegeeza nti byabakama ali mu kaseera akazibu ennyo. Akaseera akazibu ennyo kubanga eggwanga lino bwe tuli essaawa eno yalinnyika. Kitegeeza buli omu atunuulidde ye so nga ate munnange sayidi eri oli mukama we ye yamuwa omulimu era n'amuwa ebyokulangirira. Naye ku guno omulundi biyinza okuba nga oba akapande baakasoma bubi. Akapande baakasoma bubi kubanga bwe twogerera opposition ekulidde ddala. Ekulidde ddala nga bw'okiraba si bwe bwe baakibala si bwe baakisuubira ng'oggyeko ekyokuba nti Kyagulanyi tebaamubala mu kibalo kyabwe. Naye munnange ebintu biyinza okuba ebizibu ennyo era nga nabo bennyini bakama be nga kiyinza okuba nga kizibu nnyo kubanga banaamatiza ensi nti be bawangudde. Kati banaakola batya? Banaakola batya? Jjukira nti buli muntu yonna agamba nti eno protest vote era omala okusuula akalulu olina okukakuuma olina okukabanja. Abantu tebasuubirayo kulangirira kintu kirala kyonna okwetoloola eggwanga lyonna kubanga bamaze okubeera nga bakakasa ti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obuwagizi bungi nnyo. Kasukere lubanga lwa Mmindi kampeyini za NRM tulaba ebibaayo abasibe be batwala bennyini bonna bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga bw'omanyi nti munnange tulina okulowooza okusinga ku nnyindo zaffe bwe zikoma nti waliwo bannaffe abatunuulira ekintu kino mu perspective endala kwegamba ne baleka okulowooleriza nga bakola deep thinking kiki ekiyinza okubaawo. Museveni kiki kyapulaaninga awo okusobola okukkakanya ku busungu bw'abantu ate asinziire awo yeeremeze mu ntebe mu lukujjukujju kiri kitya? Si ggwe wekka alina endowooza bweti. Nange bwento bwendowooza. Nomula kugamba bwoba watulentinga tuli ku 95% abatakiina mu bwongo abatakiina mu ndowooza tibyabakama asobola okkeera enkya n'alangirira bye tulonze. Toli wekka. Naye njagala ngenda kusaba bw'oba otegedde no message ogitambuze ne ku balala. Nga bw'otakiina mu bwongo nomula bw'atakiina. Naye lwaki tukomawo mweno puzzle? Wuliriza bulungi nnyo. Museveni atidde kye bayita protest vote. Protest vote tagiinaako control. Kubanga Museveni okulonda akontrolingira mu bitongole bisatu. Wuliriza bulungi puzzle eno kuba ezitowa mu bwongo. Museveni okulonda akontrolingira mu bitongole bisatu. Ekitongole ekisooka kyekya Electoral Commission. Ekitongole ekyokubiri kyekya media. Ekitongole ekyokusatu kyekya kooti. Ebyo ebitongole bisatu Museveni mwakontrolingira okulonda ebbanga lyonna. Nti akontrolingira mu Electoral Commission n'ogirinda byegamba. N'akontrolingira ku media gyagala nti nze yeeyogera byayagala. Naye n'akontrolingira ne mu kooti kubanga gy'oddukira. Kakati protest vote kitegeeza tetulina bwesige mu kitongole kiramuzi, tetulina bwesige mu kitongole kitesitesi, tetulina bwesige mu media. Wano protest vote tuba tumaze okujja obwesige mu bino ebitongole ebisatu Museveni mwakontrolingira okulonda. Protest vote kitegeeza obwesige buli mu ffe ffennyini abalonze. Era ffe tulina enteekateeka okwerangirira. Kati Museveni wakati ng'oteekateeka okwerangirira, wakati ng'oteekateeka okuteekawo embeera, ayagala akuzzeeyo mu pazo ye ey'ebitongole ebisatu. Wuliriza bulungi akikola atya? Kati mu bino ebitongole ebisatu ekimu akyeyambudde akikusibako ekya Electoral Commission. Akugambye mu kwogera kwe nti opposition yeekobaana ne Electoral Commission ne bamubba. Owulira yeeyambula ekitongole kino akikusibako naye nga bonna abakirimu bakaada bonna yabalonda nga yena ne waba akubuusabuusiza leero akuyimiriza n'ateekawo omulala naye lwaki akikusibako? Nkugambye protest vote eradde oba omaze okudduka ebitongole bino ebisatu byalinamu control oba omaze obidduka. Kati adidde
kubina ebitongole ebisatu akusibako ekimu Electoral Commission lwaki agikusibako tobeera surprised nga byabaka malangiridde bye tulonze byennyini nkiddamu tobeera surprised nga byabakama alangiridde bye tulonze byennyini lwaki kubanga protest vote etandika lunaku byabakama lwalangiridde bye tutalonze nkiddamu protest vote entuufu etandika ku lunaku byabakama lwalangirira bye tutalonze kakati bagala controllinga protest vote batya byabakama agenda kulangirira byolonze byennyini jukira bwamala obirangirira gwabadde ateeseteese okusimbula togenda kusimbula ogenda mu serebule Museveni tatya gwe kugenda mu serebule atya gwe kwekyanga kakati bwogenda mu serebule jukira obuyinza tebukyuka na gundi tebukyuka na kulangirira obuyinza bukyukira ku soyaringini obuyinza bukyukira ku kubirayiro tebukyukira kulangirira era bangi nnyo abalangiriddwa ne bamaliriza nga tebafunye kibalangirisizza ekyokulabirako nalukola bamulangirira naye olwali luno tali mu palamenti owulira pazo kakati Museveni ayagala kulinnya buleeki ku protest vote kitegeeza asobola okukulangirira jukira bw'olangirirwa togenda ku protestinga ogenda kujaguza kati gwe mu kujaguza wakati mu kujaguza Museveni agenda mu kooti nga mu kooti tagendayo kuwaabira candidate gwe balangiridde mu kooti agendayo kukuba kitongole kino kyagenda okuwaabira bino byonna ebitongole bibye bisatu naye kati tagenda kuwaabira candidate gwe balangiridde agenda kuwaabira kitongole kye akiwaabire mu kooti ze wuliriza wano wazitowamu naye bino byonna nga mbyogera Munnayuganda njagala solution ogitegeere bulungi wakati nga nkyagamba bino solution oba kujaguza oba kwekyanga omukulembeze amala kulayira ffe okuva ku kkubo nti ne baba batulangiridde ne tugenda okujaguza tujaguza paka Kyagulanyi amala kulayira kati kukomezaawo kweno pazo Museveni gyayagala otuzaamu kakati bw'amala okwewaabira ku kitongole bw'amala okwewaabira mu kooti kugambya agenda kuwaabira tagenda kuwaabira candidate gwe balangiridde ajja kuwaabira kitongole kirangiridde Electoral Commission akikube mu kooti Electoral Commission agiwaabire mu kooti kitegeeza mu bufunze yewaabire kubanga wawaabire Electoral Commission aba yewaabidde indirectly yewaabire kati bwe yewaabire kitongole wakikuba mu kooti kitegeeza abakomezaawo mu pazo y'ebitongole bino ebisatu nti bw'amala okuwaabira Electoral Commission olw'okulangirayo ebyatakkaanya nabyo agenda kukomyawo mu pazo ye naawe okomewo mu kooti ogambe kooti egamba ki ekooti mu kugamba ki akomezawo media okitegedde akomezawo media kitegeeza gwe mulonzi aba akujje mu pazo naawe candidate alangiriddwa aba amujje mu pazo kubanga kati aba akomeza mu bitongole bye bisatu nti ye ekitongole ky'ekkooti agenda kuddira ekitongole ky'Electoral Commission akiwaabire mu kkooti ezize kati ate akozese ne media kati gwe omulonzi abadde ateeseteese okusimbula okwekyanga wakati ng'omaze oli mu serebule Museveni addukidde mu kkooti awaabidde ekitongole ekikulangiridde kati naawe okomawo otandika okulinda ekkooti egamba ki jukira nga protest vote wagenda ogirangirira n'ogipulikinga ng'omaze okujja obwesige mu bino ebitongole ebisatu kati olaba bwakuziza mu pazo y'ebitongole bye ogamba ekitongole kiramuzi kigamba ki biki ebivuddeyo bagambye eki kati biki ebivuddeyo bagambye eki emyezi gyetooloole ennaku zeetooloole mu Gwokuna basobola okuwa ensala esembayo nga bakulaga nti ebyava mu kulonda byali bikyamu basobola okuwa ensala esembayo nga bakulaga nti omusajja gwe balangira bamulangira mu bukyamu omutuufu yoono ne bakikola mu Gwokuna mu Gwokutaano n'alayira kati gwe munnayuganda wano olina kufuna mufunyisa mu bigambo bya Museveni olina kulisetinga Museveni wano watutwala
kitegeeza oba batulangiridde oba tebatulangiridde ku kkubo tuvaako nga Kyagulanyi amaze kulayira ye solution nti ne baba batulangiridde tetuva ku kkubo paka nga Kyagulanyi amaze kulayira ne baba tebatulangiridde tetuva ku kkubo ye solution kama mbani mbaya protest vote mujjako kigere Museveni agagisalira amagezi kugirinya ku kigere kubanga bwatulangirira abagirinya ku kigere naye ffe bwatulangirira tugenda ku kkubo tuva nga Kyagulanyi amaze kulayira abankumi atakumira mpeera. Haya basi kwegamba okusinziira ku kibalo omanyi katugamba bagamba nti okulowolereza kuno kintu kikulu nnyo okufumiitiriza kintu kikulu nnyo kubanga General Museveni ye muntu kwegamba gwe batenda mu kucyanga buli kibadde nti abeera ategeka omusango opposition gweneewaaba era ne balooya nga babategese dda era bamanyi n'okufuna abaabwe kati nga boolaba nti Mbabazi 2016 yalaba tebataddeeyo n'agenda n'agukola ki n'aguteekayo kakati Museveni agenda kubikyusa bibeere vice versa ngere bwe mwalaba nga bwe kyali Kawempe North nti bawaaba naye nga tebawaaba nti Nalukoola bbye wabula bawaaba nti wabaddewo emivuyo wabaddewo biki wabawa akakiiko k'ebyokulonda ne bakawaabira era okukakkanaga Nalukoola bamusazizza. Ekyokulabirako ekirala ly'etteeka ery'okuvunaana ba civilians mu court martial mu kooti y'amagye kooti enkulu era nga Chief Justice Owiny Dollo ye kwegamba yejjako enziro yeenaazaako enziro nti anze ensaze amazima nti ba civilians tebalina kubeera nga bavunaanibwa mu court martial naye naawa amagezi gavumenti oba General Museveni ne banne okugenda mu parliament bakole ennongoosereza era ne batuuka mu parliament ne bakaka bukasi okukola ennongoosereza era etteeka ne liyita saidi eri eya kooti enkulu esegeddamuzi gyo ne lyeenaazaako enziro naye nga olw'okuba lyali likolera mukama waalyo era nga bamaze okubeera nga bakiteesaako ti nedda tusobola okugira wano nemba w'omuwata ne mugenda mu parliament ne mukola ennongoosereza bulungi nnyo ate lifuuka etteeka kubeera amateeka gaveeyo feeno tugayisa buyisa okitegeera tugakwasisa bukwasisa kakati ekyo bwe kityo bwe kigenda okuba kakati bwe tutunuulira Byabakama ebbanga lyonna abantu bamutunuulidde Byabakama akoleyo ekyobuzira ajja kukikola naye nga kiri planned eri egenda kubeera premeditated plan kitegeera nga bakirowoozaako dda tikakati gwirangirira kati wali tukole bwe tuti kisobokera ddala era okukakana ogenda okulaba kooti wali Owiny Dollo nga bwe bamugamba okuva mu musango luli ng'ali awo ng'obujulizi babuleeta naye obujulizi obumu buyinza okuva ku bubuyabuya aba opposition bagenda okweta emisango nga ddala weegiri nguuno bamukwata akola bw'ati ekyo kyo nkibalabudde temugamba nga nti Uganda tulagi teyatulabula twagala tuuka mu kooti wali nga batuuka kugenda mu kooti nga nayo yennyini tebalinayo bujulizi buli awo nga tebuliiwo ennamusa etuuke ekole ki ennamusa etuuke ku nnyooge muganda wange kakati munnange akakaseera kitwale nti tukatadde wali mu brackets tukalindiridde nayogerako gye buvuddeko nti musuubire okuba nti abasajja bagenda kukola effujjo naye nga balikola ku ki nga balikola ku bululu bajja kusamba obubokisi bakole n'ebirala byonna nga bazza emisango gye baneewaaba nti bwabaddewo bino na bino akalulu tekabadde kamaze na bwenkanya nga be bataddewo byennyini ebyo bye bagenda okutwala mu kkooti kyovudde olaba nga ntera okubagamba wano mu protest vote nti bwe tuba tulonda temugezaako kuteekawo mbeera yonna eneereetera candidate kubeera ng'asazibwamu nga bw'olaba bwe kyali Nambi bwe yagamba nti Nalukoola yakampeiningira ku polling station please nkimanyi mwagala nnyo abantu bammwe oyagala okuwaga oyagala okukola otya naye bambi tuukawo londa nammwe temumwemanyiiza ate temuleke musaba ssente ate naabo abakusaba ssente honorable sooka onsimbeyo naawe 5 naawe 2 bambi tokikola kubanga n'oyo azze
ayinza okuba nga azze kituufu nga oba yakutimbira ebipande naye bwe banaalaba kamera ne zikuwaata ng'akuwadde bali bagendamu gaatugenda kuwa obukadde 3 kasita ojulira aba amaze okujulira mu kkooti nti ye yampa ssente bwe bityo kakati ebyo mubiveeko ebyamaalu kubanga waliwo amaalu agakolebwa nga mutuufu olaba ebintu bikoleddwa kyamaalu otuuse wali wenna olaga waga bw'okola otya so nga ate era abantu bonna bakimanyi bazze kukulonda okitegeera kakati mmwe abalonzi mutuuke wali okulonda kubanga mbadde njagala bazanyira akatambi ka General Museveni nga ayogera ku nsonga ezo eza Electoral Commission newankubadde nga mukamanyi naye muganda wange addingana n'amawulu yagajjamu omukkutu gwe tuuka wali tunuulira ballot paper erinnya lya candidate wo lisome bulungi ekifaananyi kye kyekiddiira mu kabokisi akaddako akabonero ambuleera then akabokisi akookuna mwogenda oteeka katiiki oba ekinkumu teekamu katiiki katono tosuusa mu kabokisi tikayitemu n'ekinkumu omwo towandikako kigambo kirala kyonna tovuma muntu yenna nti oba omugyemu amaaso omutungulimu amaaso Museveni tomwagala ebyo akalulu kakagenda okubeera kafu mukaano gwange kale kasooke nkuzannyira eddoboozi lya Museveni lino kubanga omwami ono kwabadde asinziira nti Museveni yakisiinyaako ko ekintu ekifaanagana bwe kityo ate era baakikola wano mu kalulu ka Kawempe North ke twaddamu erukoka kana nalukoola nga bamuggyeeyo so nga ate nalukoola oyinza okwesanga ng'ensonga ezaamuggisaayo tezaali directly ku ye wabula baabwabira akakiiko k'ebyokulonda bwe bati ne babicangacyanga kati emivuyo gino bennyini bwe bagenda ogiteekawo naye tulina okubeera very smart very smart tulina naffe okulowoozaako mu maaso gaabwe ne bagamba abasajja bano mu butuufu batuli miles mu maaso ba Museveni bamuwaanawaana nnyo mu mbeera eyo. Regarding the bad voting in Buganda area and Busoga, ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga, you should not blame our people so much. Temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even residents in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano joli abalamu e Kawempe, ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote, we are going to vote only with the biometric. Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Anybody without a kinkumu will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekirimu talina kinkumu tajja kulonda. There will be no manual voting. Tewajja kubaawo okuba kalulu. The voting will be manual. You osura maka akalulu but bamaze okukakasa nti yegwe. Tujja kuba tusobola okuteekamu akalulu kaffe naye nga osooka kuteekamu kinkumu ne bakakasa nti yegwe yennyini ali mu register. So bano aba opposition okubba they work with the Electoral Commission. Bano ababadde babba obululu aba opposition badde bakolagana n'akakiiko k'ebyokulonda. They say the machine cannot work. Bagamba mbu ekyuma tekikola. We just vote like that. Titumale galonda kubanga ekyuma kiba kifudde. We are now saying if the chuma is not working, suspend the elections. Katugamba nti ekyuma bwe kiba tekikola soko yimiriza okulondesa. So this game will end. Nolwekyo akazannyo kano kagenda kukoma. And intimidation. N'okutiisatiisa abantu. Like in Kampala. Nga mu Kampala. That's why some of the opposition people have been picked up. Yensonga lwaki aba-opposition abamu bakwatiddwa. You will hear them in the courts. Mujja bawulira mu mbuga z'amateeka. So although there was some politics but I think a lot was just cheating. Wadde nga waliwo n'ebyobufuzi naye n'okubba kwali kungi. Naye ng'omuntu oba weebuuza ebyaddala mu kalulu ke Kawempe North nga bwe mwabiraba bwe kuba kutiisatiisa ani yatiisatiisanga kubanga muhoozi yabiteekamu n'okwewaana bwe kuba kubba kalulu gw'osuubira sayidi kye yali badde ebba akalulu kubanga bano obusungu bwabakwata ne bakola emivuyo gyonna
era bamala okukola emivyo gyonna nga bakitegedde tebagenda kufuna bululu buwangula. Naye olaba bakayanira obululu bw'e Kawempe North gye bamanyi obulungi nti eyo ne bw'oba osaddaaka enjiibwa tosobola kuwangula opposition. Ne bw'osimbawo ekidomola kuwa NRM ekidomola kimuwangula. Kakati awo munnange kakasa nti kugenda kubeera kulumagwa waggulu kubanga bano abasajja tebaswala. Kyebayita okuswala tekiri mu DNA yaabwe. Olw'ensonga tebalina option yonna. Bakimanyi obuyinza kasaba bava mu mikono ne bugenda mu mikono gy'abagwira ne budda mu mikono gy'aba Nansi. Obuyinza kasaba buva mu mikono gy'abagwira ne bugenda mu mikono gy'aba Nansi. Kiba kitegeeza nti bawedde. Babeera bawedde tebagenda kudda mufuna kakisa kano ate nga bo baalayira nti eggwanga baali wamba kubanga zaali ndagaano zaabwe ne bannaabwe abalala abeeyo. Kakati ekiwayi kyeno laba bakisuuza. Kitegeeza joint effort okulaba nga bannaabwe eno tebafiirwa kubanga dynasty ebeesasika. Kakati munnange embeera nga bw'ogirabye oba nga bw'ogiraba Museveni nga yeekaza wa mu nkole y'ebinkumu gy'ayogerako ey'ebinkumu nti balina okujjako ekinkumu nti singa system ebanfu ey'ekinkumu kitegeeza okulonda bagenda kususpendinga okukonda ku buying time okubba kubanga jjukira bano baatulimbalimba nti balina miliyoni eziri mu 2 n'omusobyo mbwe ez'abalonzi baabwe era Kawempe North balimba Museveni nti Museveni NRM erinawo mbu abalonzi emitwalo 20 awo mbu bwe bamulimbalimba kubanga bagenda babigeta bugesi. Kakati suubira okuba nti baagala okunoonya ebyenkumu ebyo babinoonye naye byonna byonna babirina ebyenkumu byaffe. Kakati awo tunaakakasiza ku ki nti munnange ebyenkumu bye baleese byebyo kubanga naawe waliwo omuzannyo ogw'amaanyi naye teweerabira Hillside View Apartments gye balinnya wali ejjanye ku kyaki Entebbe Road kweyagala apartment omuli buli kimu osobola okupangisa olunaku oba ennaku eziwerako tuuka Namulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanye ku kyaki beba Hillside View Apartments. Ate Maintenance Palace balina solar systems zonna ziwandibadde weetaaga gwe bakubireko aba Maintenance Palace balina ebyamazzi balina ebyamasanyalaze byonna ne ttiimu esobola okuyambako byinstallinga. Mukisa Transport Services basanga ku 0749 beba Mukisa Transport Services bano basobola okutambuza mu ggwanga wonna basanga ku 0749 Kati munnange ensonga eyo nsonga nkulu nnyo era awo waliwo okukyanga Museveni ayinza okujja n'akikubira ku side ku bikukujju mwe mubadde mulowooza biri nti nga bwe babadde bakikola omusango bagutegese mu kkooti abagenda okuwoza nti bajje bawoze mu kkooti mulangirire bajje bagambe mukkirize this time biyinza okubeera ebirala. Kati ate nga be balwaba first time mutubbye mukoze mutya nga bwolaba bwe yeekazaawo Museveni okukwekaza kwennyini naye bannayuganda temusaanye kutwala nonsense oyo. Kitegeeza nti okukuba kubazanyira ku bwongo kubanga teri muntu ayinza kukola fujjo teri muntu ayinza kubba kalulu teri muntu nga si wa NRM okoleka mpozi nga NRM yemuyambyeko okubba akalulu. Naye kati Museveni obululu bwagabe bamubba miliyoni 2 ddala naye bw'otunulamu buyinza kuvaawa. Kakati ekintu ekyo bannayuganda byonna ebyo babikole naye mmwe mubanje kimu buwanguzi bwammwe. Mmwe mubanje eki buwanguzi ffe twagala President waffe alayire. Ffe tetufaayo tetumanyi mukole obudingodingo bwammwe mwekole obujogoli mwekole buli kimu mugende mu kkooti byabaka mubaaga oba yakkiriza oba obuniddola asala atya ffe tebitukwatako ffe tuwangudde akalulu twagala President waffe alayire. Yes kubanga Museveni already amaze okwogera ebintu ebitakwatagana naawe obiwulira. Gwali essaawa eno mu kiseera akyalina okubanga tali mu buyinza naye ajja kukulaga nti ali mu ntebe era ye President w'eggwanga. Mu kiseera ekyo eggwanga lirina okubanga teririna President lirinawo basigire naye Museveni ajja kukulaga nti already ye buli kimu asalawo nga President era yaliko tagenda kuwa kitiibwa biva mu kulonda naye protest vote ya makulu nnyo wegenda osuula akaluluko era kayinako we kagenda otutuusa 2021 kye mwakola kyali kya makulu nnyo okubeera kituusizza wano we tuli
abantu abalonda bakola omulimu munene nnyo okuteekawo omuyaga gwe bayita omuyaga ogwo bo gwe bayita gugenda kukunta guyite muganda wange gwakunta ne gwetoololera awo okategeeraako omuyaga ogwo gwetoololera awo ogusitula ebisaaniko mu bbanga bwe guliwo kakati ndakati mugende mu bulonde mu bungi mbeegayiridde naddala mu abeesimbyewo temutuuka ku polling stations ne muwaga ne mukubira abantu jjambo nammwe abawagizi temumwemanyiiza kuba egyo gyonna misango akantu akatono bwe kati guba musango ku opposition kakati ate era bayinza okubategekerawo gurupu ezijja okubakwata mu ngalo gurupu ezigenda okubakwata mu ngalo naye nga ntegeke butegesi mulina okubeera ne babodyguard awo eggaali weekolera omuntu yenna okugenda okusembeera candidate yenna ku mutendera gwonna talina ngeri gyamutuukako abaaliko abasajja be nga bana bataana bamutambulirako era nga ye alinga kibumbe bw'ati agenda bugenzi suula kalulu aveewo era bw'omala okukasuula vaawo genda gwe tolimu abo abagenda okubanja akalulu bisaawo eyo mpozi nga bamaze okubala akalulu kakati awo osobola okudda mu kubala awo akalulu kubanga oba wasudde dda akalulu biri byayise dda ebiyinza okuvaako emisango kuba kati tetusuubira misango gya butasoma nti guni talina mpapula nga bwolaba abasegenye bwe bawaabira ebyo tebigenda kubaawo kakati bagenda kuleeta nga olaba bwe baakola nalukoola ekawempe wano naye still protest vote babagambye nti etandika byabakama alangiridde ebitakwatagana awo ge makulu ga protest vote yes buli munnayuganda amaanyi ge geetagisizaawo sigenda kusukkawo nnyo wano kubanga munnange bino nabyo si byangu kwogera mulala ajja kujja kugambye nti gwe akuma omuliro mu bantu naye ng'ate munnange si kukuma muliro mu bantu kubanga omuntu okubanja bagamba nti gwe wola otudde omubanja oyimiridde kati wetajja kunenya lwaki omumanja oyimiridde ng'ate wampola otudde kuba kitegeeza naawe okalubye toyagala kusasula mwerabammwe